yataliko omuntu wa kitundu ekyokubiri. Maama amaze mu Maka emyaka egisukka 30 yasobeddwa oluvannyuma lwa kkooti y'e Nabweru okumusingisa omusango gw'okusaalimbira mu maka ge. Bano tubasanze ku kyalo Kawanda Kai Zone mu disitulikiti ey'e Wakiso. Okusinziira ku ttatu yalabagana n'ebba mu mwaka gwa 1988 era bwe batyo ne batandika okubeera bombi ne bazaala abaana bana. Ono agamba baatandikira mu muzigo wabula ne batandika okusonda ssente n'ebba ne bazimba amaka kati ge bamugobyemu ng'ennyumba kwetudde ziri fuuti 10 omwami we abadde akola safaari nga bw'agenda e Sudaani n'adda nga kino akikoze okumala emyaka mingi wabula ttatu kimubuuseeko okubanga ssaawa zino omusajja amuniddemu olukwe. Waliwo mwami yansanga ngambuza bawali wangamugamba nti ali Sudaani nanga mulabye wali kawempe bannange yasaba buyambi mbadde n'omwami wange okumala emyaka 37 agamba nti azenga yeyanjula mu kkooti okumala ebbanga lya myaka 7 nga yebba eyawaabira talabikangako nga kino kyaleetedde ne taata okwewuunya okugenda mu kkooti nga fayiro gye yawaayo ng'erimu obujulizi bwe nga tebuliimu. Nina obuzibu bunene nkijjanyiziddwa wakaawo omupangisa nammalako emirembe nanvuma ekyalo kyonna kikimanyi neŋŋamba kantuule naye kkooti y'e Nabweru omulamuzi namusobya Saala Muteri nasala omusango nga talina ne kandekeddewo ku myaka gyange ebintu bye tukoze omwami ebintu nabiteeka mu famire ng'ate endagaano eri mu mannya ge. Kyokka omulamuzi namusobya Saala Muteri wiiki ewedde yamusingisiza omusango era n'amulagira okuyirya bba Matovu Richard obukadde 12 bw'azaasasaanyiza mu musango saako n'okwamuka ekibanja ekintu ekinyiiziza ttatu saako n'abaana be nga bwe bannyonnyola. Gano gegabadde amaka gaffe naye twavuddewo era ne mama netumujja oluvannyuma lwakooti okutugamba nti tetukyalinawo buyinza, mama takyalinawo buyinza. Tunoonya bwenkanya mama wange amaze emyaka egisoba 3 ng'ali ne taata wange naye kkooti ya Nabweru nga 8 Olwokutaano yasazeewo ng'egamba mama talinaawo kantu olw'ensonga si mukyala wampeta nga ne taata agamba ebintu biri mu famire si bibye. Okola nali simanyi tukola n'omusajja musango nti nempeta musango yali ayagala nze mbanjeekuba bwe yasooka okujja waffe okuleeta ebintu n'atulimba ennaku zagenda okuddirako lwaki teyayogera lumu nti sijja kukuwasa yajja ewaffe bakadde bange bamumanyi n'aleeta ne tukolawo omukolo ogw'edda. Jonathan Matovu ono mutabani wa ttatu alambuza omusasi waffe ekibanja kino okuli emizigo 10 n'ennyumba ennene ey'amaka saako n'emmere ya Richard Matovu ono yebba wa ttatu omusasi waffe tasobodde kumufuna oluvannyuma lw'amasimu ge agamanyikiddwa obutakakwata. Peace n'avuga yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.